Gwebikonde abaddukanya ebikonde mu Uganda aba Uganda Boxing Federation batandise kaweefube okubangula abatendesi b'ebikonde okwetoloola eggwanga lyonna. Abatendesi abasaba 50 babanguddwa mu musomo ogubadde wano mu Kampala. Odo obusinga tusala ebikonde omuzanyi n'avaayo nga si musanyufu bakookiwe olw'okuba nti tategedde ki ekisaliddwawo ku olwo. So tugenda kulwana nnyo kubanga decision making naye ebeera nkulu mu muzannyo gwa boxing nga tusomesa decision etegeeza ki. Boxing kati akulaakulanye babokisa bangi nnyo bali ku ttiimu y'eggwanga kati abasinga babeera ku ttiimu y'eggwanga atanga okulowooza nti wakiwaji nnyo takyetaaga kirabu ye kyetulaba nga si kituufu. So right now ababoxers abasinga bwe wana obutakanya ku club level tutuulamu nga federation ne club yo nawo boxer ne tuwuliza ensonga zonna mpaka tufuna ani omukyama ani omutuufu. Wakizulibwa nti boxer gwe mukyamu tuba tujja kususpendinga ku ttiimu y'eggwanga oveeko era club yebanga yesinga okuba enkulu because club ye factory yaffe yessomero mwetendeka abazanyi so tusobola kukkiriza abaana ate kutyobola kitiibwa kya kilabu ezo. Tuwayizaamuko n'abamu ku batendesi ne batubuulira ku bye bayize. Kati right now tuli mu kwejjukanya nti mistakes zaffe ze tuze nga tulaba tugende twagala tuzicollecting kuba mu bikonde mulimu bingi buli omu alina complaints ze kati kose eno tugenda kwetereza okuviira ddala ku discipline ne no kwagaliza ebikonde nti twagala okukola obulungi omuzannyo tufune omutindo ogutuuka nga buli we tugenda tukomawo ne omudaali. Otunulira omulembe gw'emabega ne kati ebikonde byakyuka nnyo fight egwa abakochi ate ne batandika okwagala okwata amalaka bajaji olidde so mu mbeera eno bintu bingi bye bagezezaako tuzuukusa nga oliawo nga fight bweyinza okuba 3-2 bagenda ne bakebera mu bali ba observer ababeera ababiri ne weekanga nga bagenda nabo enkusalawo